Ensonga z'ettaka lya KCCA Parliament lyakkiriza ligabwe zongedde okutabula abakulembeze mu kibuga Kampala. Era kaakano Minisita Mbezo wa Kampala Kabuye Kyofa Togabye alabudde olukiiko lwa bakansala nti lukomye kyayise okumalira obudde mu bibooziboozi ebyamalwa nga luyisa ebiteeso ebitalina makulu ku ttaka lino. Nakuntono eziise Parliament yakkiriza KCCA okubaako ettaka lya KCCA ly'ebagaba nga kuliko erisangibwa e Kamwokya ery'ebugoloobi mu masekkati g'ekibuga n'ebitundu ebirala. Parliament okukiyisa yasinzira ku kiteeso ekyatwalibwayo Minisita Mbezo wa Kampala Kabuye Kyofa Togabye. Wabula olukiiko lw'abakansala ba KCCA sabbiiti eno lwatudde ne lujungulula eky'okugaba ettaka eryo nti lwo terwebuuzibwako era lwayisiza ekiteeso ekimenyawo eby'okugaba ettaka eryo. Kaakano Minisita Kabuye Kyofa Togabye akyomedde nnyo bakansala era abawadde gaabwa nti bakomye okumalanga obudde n'okuwuddiisa ensi kwe kukiikatiriza nti olwo olukiiko lwabwe terulina yadde ejjiiko y'obuyinza okumenyawo ekiteeso ekiba kiyisiddwa Paalamenti y'eggwanga. Ebibagade batuddemu kunyumyamu ku mboozi z'amalwa. Emboozi z'amalwa tebazongera zinyumyako. Kakimanyi kirina land void. Paalamenti sesobola kukolera kintu tategwero wa kanso no batanninga what Parliament has said why kujja kunga ddala okujjako okuloota obuluusi. Tekiddako kyo tekyetaagisa liizi zigenda ddala mu maaso ziggwe kuba sirina kyembeegombako mbu ate mu nyambe ku kino oba ku kiri. Ekyokubiri zaala bw'aba ddala ali mu kubongo plots nsooka za Bwakabaka. Kati nze omugambe nti ate plot ya Tabasajja ngibuuza yagenda etya yaani ebyo bibeeramu olaba nga bibeeramu obunyinza entandika okunyumya ebyemboozi okuzza obuugi ku kikuni mu majjaani mu buugi. Kabuye Kyofa era ayongedde okukiikaatiriza nti olukiiko luno bayagadde kutuula butuuzi bafune ku nsako kubanga bye baakoze byonna byakumala budde. Lesa minisita oba Parliament kati omuntu okutuula nga tena kyasasula naawe omugambo owaaye manyi ntudde ku kifo kyange naye tereezi ebiwandiiko manyi nti nkuwadde liisi ntuufu kati bwe kanso n'okeera ku makya bisesenawe ekyokubiri ffenna tukimanyi nti Parliament takes precedent ate buli kimu kye tukola kiri mu mateeka kubanga Public Finance Management Act weyogera naye saabitegenda bungi mbadde mu bya campaign simanyi oba babadde baloota biki oba balootedde ku sayidi ki. Ye Sipiika w'olukiiko lwa KCCA Zahara Lwirika abadde tannafunibwa okubaako kyayanukula. Ssaabawolereza wa Buganda Oweekitiibwa Christopher Bwanika akoowodde bonna bekikwatako bayambe okgunjula n'okuteekateeka abaana abalenzi ab'omulembe guno kubanga beerabiddwa nnyo ate nga be bataata b'ensene ab'enkya. Oweekitiibwa Bwanika kinogaanyiza nti ebiro bino gavumenti n'ebitongole bye bannakyewa amaanyi gabitadde nnyo okuteekateeka omwana omuwala ne beerabira nti abaana abalenzi be bagenda okuwasa abawala abo be bateekateeka nga mu mbeera eyo abalenzi bwe batalambikibwa bulungi obusambattuko tebujja kuggwa mu maka n'eggwanga lyonna okutwalira wamu. Oweekitiibwa Bwanika abadde Mengo Bukesa ng'aggulawo ekisulo ky'abayizi abalenzi ekiyitibwa Royal Boys Hostel ekigenda okusuzanga abayizi b'essomero lya Mengo SS. Ensi yaffe ebibalo bitulaga nti abavubuka be basinga obungi mu bantu oba population batwala ebitundu ebisukka ne mu 7 waba okuliko abaana abalenzi tuli wano kwogera ku baana balenzi ne bwe tuba twogera obusamba tukole violence era omwana omulenzi asobola okubuuzibwa ne twesa nti bayingira mu bikola ng'ebyo naye ng'obuzibu obuliwo nteekateeka ki ezikoleddwa ng'eggwanga okulabirira abavubuka n'okubagunjula ate n'okubawa obwenkani bino byonna bye tweralikira nti eggwanga liyinza okugenda mu butabanguko kisobokera ddala singa omuvubuka talabiriddwa bulungi. Minisita w'Obwakabaka ow'amawulire era omwogezi w'Obwakabaka Oweekitiibwa Israel Kaziwekitooke abayizi abakyasoma basibiridde entanda ey'okubeera abayiiya era abatetenkanya bakulaakulanye ensi eno. Nnyo okufuna solving problems of the community. Buli lwolaba ebizibu bya community gy'otambuliramu n'obisolving okuuka mugagga. Fenna abali wano tuli batandisi b'amasomero
naye ebintu bino twasooka kumanya bifo gy'ogenzi. Bwe nali ntandika essomero ntannyo okukyogerako, natuuka nga mpangisa ssomero omuntu gwe liremye, nemugamba gwe essomero likulemeze kanzije, nenkapitulayizinga ku bizibu lwaki essomero limulemye. Bazadde baagala baana boogera bulungi Luzungu, naye bw'otuuka mu ssomero lyenfunye balengenda okupangisa bali mu boogera z'ebboyi z'eggaalo. Ddiini wa Lutiko Namirembe Reverend Canon Dansa Nkiwanuka Mazinga akuutidde amasomero okwongera okuteekateeka abayizi mu by'eddiini n'ebyomwoyo nti ekyonoonye ensi be bantu abakuze nga tebali mu ddiini. Omulangira Tony Wasajja omutandisi w'ekisulo kya Royal Boys Hostel agambye nti mu kisulo kyabwe kino essira balitadde nnyo ku mpisa, obwesimbu, eddiini, obuyonjo, okusoma ebitabo, abaana abo abalenzi baveemu nga balina ensa. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyakukyusibwako Muna Herbal Mouthwash weegendereza agabbe obutakuguza bicupuli by'eddagala erigenda okukulaza n'okkuggyamu amannyo ng'eddagala ettuufu okugajjanjaba eryakakasibwa National Drug Authority weeriri mu pharmacy ne drug shops. Baliyita Muna Herbal Mouthwash era n'ewaka lyetusenyesa nga bali wamu ne Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga. Va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe Kyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Ddembe ly'okuwakanya endagaano gy'okoze n'omuwozi wa ssente nga munnamateeka Julius Ssenyonga bw'annyonnyola. Singa Manerenda yenna abakuwoze ssente nga ssente ezo zigerekeddwa amagoba agatakkirizibwa mu mateeka oba nga enda takozese tawandiise takoze obuwandiike bulaga nti akuwoze ssente oba nga akoze nti otunze ekintu kyange ng'ate si kutunda, omuntu oyo oba kampani eyo oba Manerenda nga si kampani nti kitongole kiri mu mateeka kiwandiise, omuntu oyo waddembe okubeera mu kooti n'esazaamu endagaano eba yakolebwa Manerenda. Ekifo ky'ebirinzi mu parish y'e Butende mu ssaza ly'Ekereza ery'e Masaka awazaalibwa omujulizi Karoli Lwanga. Owulira bino kiwuuma Namunju abalamazi abakuŋŋaanye mu kifo ekyo nga n'abamu batambuza bigere mu kulamaga okwa buli mwaka nga bajjukira omujulizi yali Munnamasaka Karoli Lwanga. Omusasi waffe Thompson Kayinja abirina. Ebikumi n'ebikumi by'abalamazi wawulira bino nga bamaze okutuuka mu kifo kino eky'ebirinzi nga n'abalala bali mu kkubo, abamu balamaze nga batambuza bigere, nga n'abamu batuuse lunaku lwaggulo, nga bano be bavudde mu masaza agali ewala era ne mu ssaza lino ery'e Masaka abavudde mu bitundu ebyewala nga basuze wano nga beegayirira bejjusa okwetegekera ekitambiro ky'emmisa esuubirwa okutandika ku ssaawa 4 ez'enkya ya leero. Buli mwaka essande esooka mu mwezi ogw'omusanvu essaza ly'e Masaka liramaga mu kifo kino ebirinzi, wabula ng'okulamaga okw'omulundi guno okwa leero kwa njawulo nnyo kubanga kugassa abagoberezi ba Kristu okuva mu masaza agoogera Oluganda aga Kampala Ecclesiastical Province oba liyita ettwale lya Kampala. Okulamaga kuno we kutuukidde ng'omwepiskopi w'essaza ly'e Masaka Bishop Silverus Jumba olunaku olwaleero nga 6 ogw'omusanvu lwajaguza okuweza emyaka 6 bukyanga atuuzibwa mu ntebe y'obwepiskopi bw'essaza ly'e Masaka zaali ennaku z'omwezi 6 ogw'omusanvu omwaka gwa 2019. Olunaku olwaleero era abavubuka 19 abaseminaariyo lwe bagenda okwesimbawo nga lino ly'eddaala eribatuusa ku budyakoni Katonda ng'ayagadde bwe balifuna omwaka ogujja. Byo ebyokwerinda binywezeddwa nnyo mu kifo kino, abasirikale abali mu yunifoomu n'engoye eza bulijjo era ne mu makubo eyo nga gye bali. Olunaku lw'eggulo wabaddewo omukolo ogw'okusimba omusaalaba ku nnyumba y'ababrother bannakalooli mu kifo kino eky'ebirinzi. Abantu bangi nnyo era nga Father Simon Peter Kamulegeya chaplain w'abasajja mu ssaza ly'e Masaka akooda abatannatuuka banguweko. Okusooka banguwe kubanga abantu bangi ddala era n'entambula bwe batayanguwa ate bayinza okusikattira, naye banguwe kubanga abantu bangi abamu batuuse abalala bali mu kkubo.
webale omusasi waffe Tom Sai Kayinja. Abazigu ab'emmundu bazinze ekyalo mu gombola y'empenja mu district y'Egomba bakakanye ku batuuze ne bakuba ne bassaako n'okubanyaga obutabalekera kantu. Omusasi waffe Patrick Serugo y'abirina. Kigamba okubanga ababbi abo babadde basatu tingomu wedda yakutte emmundu nga bino byonna bibadde mu LC y'Ebusolo nga kino ekyalo kiri mu gombola y'empenja mu Gomba naye nga kirinaanye ensalo ya district y'Emityana n'ey'Ebutambala. Ng'olumbaganyo obwo bwabaddewo nga zikunukiza okwera ssaawa 5 ez'ekiro ekikeesezza olwaleero nti mu kiseera ekyo ebirabo by'omwenge mu katawuni k'Ebusolo byabadde bikubyeko abanywi awo ezaaleetedde ababbi. Okusinziira ku babadde mu kirabo ky'omwenge eky'omukyala Nanteza Rebecca nti ababbi olwamaze okwesogga ebbaala ne balagira ababadde munda babannyonnyole lwaki mu kifo ekyo batundiramu wamu n'okunyweramu enjaga. Kino ekyaddidde kulagira ababadde mu bbaala babawe ssente ngeno bakuba buli muntu n'oluvannyuma ne babba ssente ze basanze mu kifo ekyo. Nti olwavudde awo ababbi beeyongeddeyo mu bbaala endala kyokka enduulu n'esaanikira ekyalo. Ababbi babiri okwabadde n'ow'emmundu ne badduka abatuuze ne bafumbiikirizaako omu eyagaanye okwogera amannya ge tingera yalabise nga tamanyi Luganda. Ono gwe baakutte abatuuze baamuyisizaamu ensambagere n'emiggo kyokka ab'akakiiko k'ekyalo ne bakubira poliisi y'Ekibibi mu Butambala essimu poliisi yazze n'emutaasa. Nnyini kirabo ky'omwenge ekyasoose okulumbibwa Nanteza Rebecca n'abatuuze abalala bagambye nti beetegereza bulungi emmundu ababbi gye babadde nayo. Ssentebe w'eggombolola y'empenja mu disitulikiti y'Egomba Ssejjinnya John Bosco asabye abo byokwerinda banoonyeze ku babbi abo nti olw'okuba ekyalo ekyo kyalumbibwako ababbi ab'ebijambiya gye buvuddeko. Amannya gange bampita Nanteza Rebecca mbeera eno Busolo. Tulumbiddwa ababbi bazze ne batusanga wano ne batugamba mbu tuli babbi banjaga ng'ate tetulina njaga. Ne batukuba ne basiiba omusaayi ne bamala ne badduka naye eky'ekisa kya Katonda omu bamukutte. Naye aganye okwogera naye nga zo ssente baziyodde ne bazitwala batukubye mbaddemu omukazi w'olubuto naye ne bamukuba era yo tumulese bakyayisiddwa bubi ali mukubi. Babadde n'emmundu batukubyemu emmundu tebatukubye amasasi naye bagitutunuzzaamu. Erinnya Kabonge Ben ssentebe w'abavubuka ku kyalo kino ekiro kya leero tulumbiddwa abateeberezebwa okuba ababbi